up to Karamoja to the parish. Oluvannyuma lw'enjala okubalukawo mu bitundu by'e Karamoja n'eviirako n'abantu abamu okufa, gavumenti ng'eyita mu yafeesi ya Ssaabaminisita olwaleero esobodde okusindika emmere eweza kilo obukadde 9,491,610 okugenda mu bitundu ebyo okuyamba kubaayo. Tugenda kutwala emitwalo 9 ejja posho mu 1,910 ezo kilo zetugenda okutwala kati. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yakuliddemu okusimbula emmotoka ezitutte emmere eno okusinziira mu maka g'ekitongole ky'amagye ki NEC e Bugoloobi. This food is going up to the parish for God and my country. Tayari up to Karamoja. Emmere eno yakawunga ka kasooli n'ebijanjaalo ng'era abantu 31,397 be basuubirwa okuganyulwa okuva mu miruka 480 okwetooloola disitulikiti 9 ezikola ekitundu kya Karamoja. Egenda Kotido, emmere egenda Moroto, emmere egenda Bim, emmere egenda Kalenga, emmere egenda Nabiratu, emmere egenda Moroto, emmere egenda buli wamu wonna Amudat e Karamoja eno nakapiripiriti. Bw'abadde asimbula emmotoka zino ezitutte emmere e Karamoja, Nabbanja alabudde abantu abaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okugitambuza okulaba ng'etuuka ku bantu abalina okugifuna. Emmere eno tewali kugisanyirako, kyova tugitaddeko escort eya military police. Ate military police nigimanyi y'amagye, tewali kutoolako yadde kilo n'emu, era ndabula abantu bonna luli baatuzoganya katubalina tewali kukwatako kilo neki. Ono era yeebazizza ekitongole ekya NEC olw'enkolagana ssaako n'okubaguza emmere ku miwendo egya wansi bw'ogeraageranya n'emiwendo egy'abasuubuzi bwe gyabadde. Njagala okusiima ekitongole kya NEC ekikulembebwa mukwano gwaffe General Mugira. Akawunga tukaguze 2,800 buli kilo, ate abasuubuzi baali baagala 3,320. Bw'oteekako n'ebigenderako kaali tuukiddeyo nga ku 4,000. Ebijanjaalo baali bagamba bituwera ku 4,500, bano baabituweredde ku 4,000. Baminisita okuli ow'ebiggwa bitalaze Samuel Ngola ssaako minisita omubeezi owa Karamoja Esther Anyakun baaliko bye boogedde. Appeal to the government is that we should think ahead, not only when there's emergency, then we start thinking. We want to save the lives of those people who are still there because it is really in a very dire state. Disitulikiti ezisinze okukosebwa ennyo n'ekyeya mwe muli Kabong, Napak, Moroto, Amudat ssaako ne Nabiratu. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Rakai TV Amalindire. It is escorted tewali yadde kilo n'emu enaabula, a military escort.